otekayo on a scale of 100 otekayo ngameka like 5. Hey. No, because you know the problem with these men. The person. I have done it before. Was this before Ngatona in music or already music industry? Music. Like I mean like a solo artist. No, not listening to music. No, it doesn't matter. Mchala yenala biko bulungi sana bamuyimbi. Yeah, yenanga alabika bulungi yefaako. Asanga obuzibu. Ni Shakira Shakira go mchalo mulungi wote ononya ki mu music. Buli omwana ekimunyumira. Buli omwana ekimunyumira. Kati nzo okuza omusajja omulungi nga gwononya ki mu mawulire. That is getting a song. Ke kali mwakaliwo. Ke kali mwakaliwo. Nengero omuntu yaleese ekinene ko ogenda. Obviously that akasente kajja. Nenga kikunyumira. Do you love it? Yeah, I do this for passion. Exactly. So this is passion too. Agasajja gatawana Shakira music industry. Nyo mkwano nyo ddala. How do you handle that? You just ignore it. Ate buli omwana amu welcoming onakomawa. Abamba abazinga kyagala nakwogera ko kyagala kugeya. Hey. Kyagala kwesoma nzi Shakira Shakira. Nabadde nakyojo. So you have to stay aware. You know, ngatokiriza buli muntu ajja. Neera kiva ku self respect and control. How do you identify? No self control. You can tell. How? You can tell omuntu engeri jakwanamu. Abamba jana sente ngomanya kati oyo. Tegugwa. Kati patience and time. Ne mu lutulumya nnyo Shakira musajja najja mwaka ku mwaka n'omutambuza akagatone kagwako mu time. Goboza kugenda ncha. At least ntera wakabone akalaga nti ojjagira. Akabonero kanga kachi. Ngachi. Mpa akabonero kam. Because the fact that nkwadde obudde bwanga kukabonero. Right? So kati obudde mwebukulira ne muvamu ekirala n'ekirala. Music ono goyimba ali personal oba byoyitireyo. Connection. So omuntu ampere zoluyimba I connect with it. Nerunyumira ne team netunyumira. Then netuluyimba. And then people can relate. Like wali olimba roliranga olaba ye abantu bajja ku relating anaro. Eza music ote kiri kugwe ng'omuntu. Sinayimba oluyimba nga likunze. Nzenze kateruna badayi. Tulirinded. Oboto okuteeka obulamu bwo eri abantu bawo. Ninde banzije ku lujjawo njaduleta. Wakola oyimba by that ne balowooza nti nno bakututte. Gunyo tutekiwedde. Yeah. That was just a song. Ngabe mgambi people relate. You look for music that people can relate to. Ne music atagwako. You know? Tetufanyo nti hit. Like all music aberawo mpaka. Ng'olunyumira, yeah. Osinga bagambe music waloyimba ebi sente zaite sitajja nawe yakota getingeko kwano ku mikolo. Ng'owulira ofa oyagala kulya ku sente za mikolo. Nedda mune emikolo gyali gitanso okujja ennyo ne ng'akambongereyo olulala lumu. Mikolo gyali gijja. Nenga nayimba buyimbi oba naawe olina gwogamba n'ogamba nti nange nga baguntaddemu. Mune wova ku mukolo nawe oba owulira oyagalayo ku mukolo. Omuntu neeragenze ku mukolo asobola okunjulira on that. Yeah, wova ku mukolo nawe owulira nga nange bankubeyoko ku mbaga, you know. But eventually kikuvaako. But I think every woman would, deserve that. Nenga Shakira sofumba. Like notula makana ofumba. Hiring abafumbi. Wanji mama. Tulina creating jobs mu Uganda. Create jobs. Buli kimu gona akikola ofumbe mbuli, ofumbe mufumbira. Kadde mu mulondi gumunfe. Okole ki mama? Ofumbe mbuliri, ofumbe ne mufumbira. Mubuliri, I mean, si mufumbiro gabo omulimu abantu abafune ku mirimu basasure, balabirire family zaabwe nakakalimu. That's creating a job. Bikimu tosobola kimalanga gw'omukyala. Kyovula abakyala beziikira nnyo mufumbiro nazaala abaana obirowoozo n'abijja ku mwami. Mwami nanyoya Shakira ebbali. You know what I mean? Yeah. Yeah, so create jobs in your house. Osobola okuba omwami w'obudde.